Magede kamera omanye ziri wali nga zatekebwa ababy'okwerinda era bwe ziri ne Mbalala mbadde ono kyazize emirundi mingi era nga njogera ku nsonga za mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tetumanyi gyali ekifaananyi kiri nti aliira ku nsiko wadde poliisi egamba mbu yo temulinaako buzibu naye abakungu abalala ng'Oliye Mokero n'abalala bo ate boogera birala n'amaka go okuba nti baagazingiza nago googera birala n'olwekyo tetumanyi gyali agamba nti omukulu wamu anako n'amayinja wano ku buliri kuli kweyegalangiza tebali mu maka ge ne bali around n'amaka ge ye statement y'omukulu lwaki ab'eŋŋanda bwe bagendayo tebakkirizibwa kuyingira oba balooya be oba bakola nabo emirimu nga Secretary General Lopo n'abalala lwaki tebakkirizibwa ku accessinga tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukana gangenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege agange nze Geoffrey Mayanja ndi wano n'omukulu Innocent Ogusuulwa tuzze tuwayemuko ku Mboozi essaawa zino ssebo nsanyusa okulaba ssebo ku Emboozi mu Yuggi bitambula bitya Kavula ali atya kubanga nalabyeko omukulu Lutamaguzi ng'agamba nti kati nti obutajja kugenda mu kkooti nagamba kubanga kakati walagana mu kkooti ate abantu abamutwala akalulu ke ate be bali mu makooti nayogera bino nabiri nagamba nti n'abakulu nabo balabikanga oba oli awo ekintu abatakikuteemu nnyo tebalina funds ez'okulaba nga babayamba kukola nga bagenda mu kkooti okufayinga emisango n'okutereeza bye badde batereeza okulaba nga bawaaba emisango nagamba tajja kugenda nakola statement gye njagala tutuukireko nagamba nti ekavulaawo tuza meeting awo ku kitebe polisi nejja nga mutusuziza meeting nebayoola mutegeka ki lwaki okitegeera kati kwe kubuuza nti sebo Kavula ali atya kuba gwe mmanyi obubayiko ku lubu lw'ekigere simanyi mbeera kyeriyo n'omuntu irina abantu abatulaba awo nga tebamanyi mbeera kyeri Kavule ku ofiisi ya pulezidenti Secretary General yejjaali emirimu agiddukanya nga kufuna ekifaananyi ekyo nakulabako olumu kukola naye interview Secretary General kiki ekiri eye Kavule ku ofiisi oba ku kitebe kya NUP. Okay, neyanza Mwami Mayanja ekisooka no political party empandiise kitegeeza nti emanyiddwa mu mateeka secretariat ya NUP weeri okuviira ddala kwa sec member n'abala bonna Secretary General waali ba sec members bonna weebali okuggyeko ba president ba vice president aba NUP be balinamu obuzibu abasinga bali mu makomera n'abalala abalala abali mu makomera naye nga abaliwo weebali era ekitebe kiddukanyizibwa bulungi era emabegako awo tubadde ne press conference abakulu wa treasury mukulu Benjamin Katana mukulu Lubongoya mukulu Lopo
era nga ye mwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi bonna nga weebali era ekitebe kitambula emirimu gigenda mu maaso era gitambulira ddala bulungi nti naye ffe tujja kusigala nga tugenda ku kitebe kuba ekitebe kiri mu mateeka era tugendayo era emirimu gikolebwa n'olwekyo sirabawo obuzibu buliwo okugjako obuzibu lwakuba nti mukama waffe tetumanyi gyali right now tetumanyi mukama waffe gyali famire ye bweri nabimuliko yennaku gye tulina ey'amaanyi eya mukama waffe ntulina okuba nti tutegeera wa gyali naye aliira ku nsiko poliisi kyegamba nti temulinaako obuzibu naye amaka ge mawambe gasalibwako n'olwekyo yembeera eriwo kati ekyogamba nti bayinza okujja babayoola biki ebyo mwebiri ebya politics era baba bagadde bajja ne babayoola nekiba kirungi ne bakuyoolera ku kitebe ng'okola emirimu gyo bwe gitambula nekyo tekigaana muntu n'omugenda kavule kukolayo kyalina kukolayo oba kwebuza kyalina kwebuza kubanga ino political party eriwo ate nga eriwo mu mateeka siraba obuzibu bwonna so emirimu gitambula nga gitambula kinawadda janopu gitambulira ddala bulungi gitambula era balina okusinkana bammemba abayitamu babasinkana ku mitenda gyonna n'abalala bakola emirimu ga secretariat balina okuba nga ekola gikolebwa ekibiina tekiggalangawo era sawa yina mu lunaku ez'okukola mandi paka Saturday kavula ogendawo n'okonkono gwe tebanzigule n'oyingira n'oyogera ekikuleese emirimu negitambula abaka ba palamenti abalonde kuba lwe yambuza ekibuuzo jjo naye nga ati nejoffe abaka ba palamenti aba abalonde nga tebataddewo nnyo eddoboozi ku mukama waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga tebamanyi gyali ssaawa zino bagenda kuyingira mukuteekateeka kugenda kulayiramu kuyingira palamenti naye banaalayira tebamanyi mukama waabwe gyali ssaawa zino ddala kikola amakulu okubeera nti nno omukulu mpe ekyokulabirako nti kalugeze ewaka taata w'omunju yabula naye ate munamugamba nti kati omuwala omukulu yafuna boyfriend katuteekewo embaga n'ebidongo bijje twanjule naye nga taata kazaala mwana oba mama kazaala mwana nga temumanyi gyali okitegeera naye nemuteekateeka embaga muguze ebyambalo kati abakulu bagenda kulayira nga tebamanyi na mukama waabwe gyali oba basuubira n'abakomyewo naye babeera nga basuubira essaawa zino nga tebamanyi gyali lwaki tebateekawo ku ddoboozi neyanza mwama yanja nanje kiddamu bwe nti abakaga boogamba bangi abalonde bali 5 ndooza mu 7 ana musanvu kitegeeza nti waliwo abali active waliwo abatali active ndi nze ndi musajja mukatuliki fefe tugiyita enneema bannaffe abayisiramu bagiyita niya niya yo gyoyina oba imaani eyinza okuba ffe enneema enzikirizayo eyawukana okuva ku muntu omulala okudda ku mulala ffenna tuba tukola ekintu kyekibuka fembi tuli bamawulire buli munamawulire nange ndi munamawulire tuyinza okuba amawulire gano tugakkiririzaamu mu ngeri za njawulo ago ge mazima nga bokkiririza mu ngeri za njawulo nga gwe bokkiririza mawulire nze si bwe ngakkiririzaamu nze ekyandeeta kiyinza okuba gwe si kyekyakola ki nga si kyekyandeeta mulimu oli nga yayingira mawulire kuweereza abantu mulimu eyagakimamu ssente mulimu eyagakimamu erinnya mulimu yagakimamu revenge nga ino w'amawulire yamwogerangako n'agamba nange kanfuko w'amawulire nange mwogereko mulimu ayali anoonya livelihood ng'anoonya kyakulya bw'alaba tekiriimu n'avaamu mulimu amawulire ng'agakola alina ebira byagakoleramu ne bannabyabufuzi tebawukana bwe bityo naye nja kusiima bannabyabufuzi bangi aboogedde ndaba Namugga mukazi wattu akaluba akamubbako niyo omu gwenda abasinga okwogerera ddala nadda ku nsonga ezikwatagana ku mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ndaba Nakwedde Harriet mukazi wattu yawangula akalulu akyalwanagana mu kooti niyo omu kubwogerera ddala abalala simanyi bulungi ndaba Nakwedde Harriet ne Namugga ate nga wali badde tosuubira nti baali badde tebavaayo nnyo ku level ngamba batalina bifo
naye ndaba Ssenyonyi nga buli kaseera ayogera ku nsonga ezo abasigadde sijja boogerebwa n'amayanja kuba interest z'abantu ziba zanjawulo olwawo okumanya kye yali anoonya naye nga kyo kye boogera kyewagambye kye baakubuza kyo kituufu nti okwogera kwali badde olaba n'embwa ne bwebula oba embuzi era wabeerawo embeera ayogera nti embuzi yange yabula then ate omuntu kati amaanyi gano matono gyetwogerera naye nze sijja kwekubira kadengede mbadde ono kyaziza emirundi mingi era nga njogera ku nsonga za mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tetumanyi gyali ekifaananyi kiri nti aliira ku nsiko wadde poliisi egamba mbu yo temulinaako buzibu naye abakungu abalala ng'oliye Mokero n'abalala bo ate boogera birala n'amaka go okuba nti baagazingiza nago googera birala n'olwekyo tetumanyi gyali twali badde twagala abeerewo mu Uganda abeere nalabye akatambi k'omwogezi wa poliisi Nezaiya omukulu Kituuma ng'agamba nti nno nti ng'agamba nti tebali mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu tebali mu maka ga president wabula just bali kumpi nago okitegeera era olwo omukulu yangamba wano nti kuliko n'afanda omasula ku buliri omukulu ebyo bigambo byabo nagamba nti omukulu wamu anako n'amayinja wano ku buliri kuli kweyegalangiza ebyo sibikirizamu kajuyisa akasigalamu akatunda kasigalamu otuzzi oyo sinze solabira bwebyo sisuubira nti era kubanga bwebiti era balitugambye niye sisuubira nti yembeera sisuubira nti yembeera eryawo ekirala tebali mu makaage ne bali around n'amakaage ye statement y'omukulu lwaki ab'eŋŋanda bwe bagendayo tebakkirizibwa kuyingira oba balooya be oba bakola nabo emirimu nga secretary general lopo n'abalala lwaki tebakkirizibwa ku accessinga makaago kyekyebuuzibwa ekirala ne maka g'abalala aga Munyagwa aga oli Robert ali Kasibante aga Nandela Mafaabi nabeera gye bali bwe batyo bali around maka gaabwe bwe batyo kuba baali abeesimba ndowooza bali 8 bali 7 omukaaga abalala bonna era poliisi gyeri maka gaabwe teriyo era poliisi yali badde tugamba nti njeri ekyo kiri yali poliisi tutegeeza nti ne Wakasibante gyetuli ne wa Munyagwa gyetuli kuba nabo beesimbawo newa ani omulala yeesimbawo waliwo omugwenderabira ddala erinnya Nandela Mafaabi gyetuli ewa Mugisha Muntu gyetuli naye era gye bali poliisi gyeri kuba poliisi yali badde ekitugamba nti tetuli eyo yokka nini mbali bonna gyetuli kuba nabo basobola batuusaako obulabe Kasibante asobola okufuna obulabe Robert Kasibante oba Munyagwa oba Mugisha Muntu oba Nandela Mafaabi asobola okufuna obulabe kuba naye yeesimbawo lwaki bo tebabakuuma gwe tolabawo obuzibu tolabawo enjawulo awo lwaki bo tebabakuuma ng'abakuuma bali kubanga nabo bali beesimbyewo nabo bali beesimbyewo era nabo mutasobola bakolako obulabe nga basobola bakolako Kyagulanyi nabo li basobola bakolako obulabe lwaki bo tebaliiyo kamera ozimanyi eziri wali mpitirivu Emagere kamera omanyi eziri wali nga zatekebwa ababyokwerinda era bwe ziri nembalala sisuubira nti kiriba kiti so embeera bwetyo bweri kati olowooza nga tuva ku nsonga eno olowooza kyekyalibadde kikolebwa essaawa zino kubanga era ndowooza nitwakikonako nendoza katono yabamugamba nti President Robert Kyagulanyi yalibadde akomawo nakwasiganya emirimu gye naye embeera eriwo buli omu agiraba gwe ng'omuntu alina nniyayo gy'oyogeddeko wali olowooza
President Robert Kyagulanyi essaawa zino yali badde akola ki wadde ng'ensonga za paalamenti omukago gwa Bulaya zigenda mu maaso n'ebirala bifaanako bwe bityo kikyali badde kikolebwa kubanga emirimu kyova olaba nti nsose n'enkubuuza wali ekibuuzo kiri nti ki ekiri ku kibiina ku kitebe ekavule nti abantu obaolyawo balowooza nti pulezidenti waataba n'emirimu giba tegitambula bulungi okitegeera gwe nga gwe kikyali badde kikolebwa essaawa zino pulezidenti yali badde akola ki no pulezidenti yali badde waali n'ebigambo byenyini butambi obufulumye buli katambi konna akafuluma pulezidenti bwakola agamba nti baali baagala mukwata mu bigambo bye n'olwekyo tasobola kubeera wano kubanga bagenda mukwata ye information gye yafuna n'olwekyo baba baagala kumukwata agamba kagira abeera eyo ninga yali badde abeera wano ninga information eri nti yagamba baagala kumukwata kati ate nze sirina bwe muwakanya okusinziira ku information waye agijjawa gy'alina nti ye baagala kumukwata sirina bwe sobola gamba nti nedda olimba jangu bakukwate eyo decision ye nimbusa mu mbeera nga bweti bweri ekibiina tekibeera kya muntu omu kiri obukulembeze alina baafuga nabo alina baafuga nabo webali ebintu bagitambuza n'olwekyo ekyo gamba mbu abantu abagamba lwaki naye kambuuze abantu abasinga ogamba mbu lwaki yadduka gye abasinga si banuupu bempulira abasinga osagambiza teri amunoonya lwaki tavaayo buli bw'omutunulya obulungi taba wa nuupu kati aba nuupu tetulina buzibu kuba nti taliiwo kuba oli mukama waffe kati mwe abatali banuupu obuzibu mubujjawa buli ow'omudumu ye n'ow'omudomo lwaki yadduka teri amunoonya nga bamwagazaaki bw'omutunulya obulungi si wa nuupu lwaki tebabirekera abanuupu kati gwofaaki abanuupu tebanalumwa gwe lwaki ofaaki lwaki mbwabadduka oba waali bataliiwo gwofaaki ofaaki kuba nuupu terina buzibu nakyo ate kakati gwe kikuluma ozajje aveeyo teri amunoonya kati gwe obuzibu bubaawa so embeera bwetyo bweri akakati nga tuvuddewo awo twabadde tuli awo Speaker Anita Among n'ayita ababaka ba paalamenti n'abantu abalala ab'enjawulo n'abakyaza mu maka ge e Nakasero so yabayise nga mikwano gye kisikula paalamenti naye yabayise nga mikwano gye kubanga byanjawulo yabayise nga mikwano gye kati kubanga osobola okubeera n'omukolo n'ompita nga mukwano gwo oba n'ompita ng'owamawulire munno oba olusobola okumpita mu biti byombi naye ye Speaker Anita Among yategese mu maka ge Nakasero n'ayita mikwano gye n'abasembuzi omulala paalamenti n'abalala kuba n'omugaga hamu namulabyeko awo n'abalala abantu ab'enjawulo okubasiibulula kakati mu bantu Speaker Anita Among bye yayise wabaddeyo omukulu Abubakar Kawalya wa NUP kakati wewavudde ebibuuzo nga bagamba nti lwaki mu babaka bonna ab'e NUP Abubakar Kawalya yagenze wa Speaker okulya amasavu okulya amasavu nga bagamba nti obulyawo kyakoze kikyamu ku lwabino ebiriwo ebigenda mu maaso nga Speaker wa Parliament tasobola nakubaako kyagamba kuba because Speaker wa Parliament tiyalabadde asuubirwa nti abeera side zombi alibadde aziraba nga tiyekubira ku side emu nti abasirikale okubeera ewa Kyagulanyi ndaba nga takyogerako nti banaye kyemukola kikyamu ng'obaoli abateera nga bagamba nti kikyamu nti obagamba nti oba ku nsonga zonna n'ebizze ebibeerawo nga bwe tutambula nga bagamba nti kati Abubakar Kawalya atuuka ekyagenda wa Speaker okulya amasavu mu mbeera eno gye tulimu oba NUP ku mutimbagano okabana badde bakambwe nnyo buli omu alina bw'abiraba nekyo neebuuza omukolo gwabadde gwakyo gunnyonnyodde bulungi ogambye nti gwabadde gwa mu biti ebiwerako Kawalya Abubakar ne Anita Among ono Speaker ono mubaka ekitegeeza bateekeddwa mu mateeka okolagana mpozi osobola kwogera ku kifo Speaker n'omubaka wa Parliament balina okukolagana ekyo njagala tutegeeragane ku ekyo bateekeddwa okukolagana
kubanga ebirowoozo by'abantu abakusindika toyina bwogenda byogera wali nga toyise mu sipiika nga takuwadde muzindaalo tekisoboka sina muzindaalo gwokka kizibu nnyo okubiteesaayo nga tosoose mutuukirira ekyo tekiri ku Anita Amongo nga ye ne sipiika yenna muli mu bitaano n'okusoba mugenda kwogera muyina essaawa 4 abantu bitanda okwogereramu kiba procedure si procedure ne enkola abo bagendayo n'omugamba nyina matter of national importance nagamba lero tekijja kusoboka ku Lwokutaano oba wiiki ejja nga oyogera na speaker direct oba n'abamu kyonna nenga ofiisi ya speaker era mulina okuwuliziganya mubadde mu committee report yaggwa ebeereko ku order paper ogenda kwogera ku ki saidi y'oludda oluvuganya tuyina ensonga eno nnene mulina be mwategese abagenda ogimulungula ku saidi yammwe be baani kubanga obudde bwa buli omu okwogera tebuliiwo eri parliament eyogerwamu bakaliba bokka era kyova basinga balemererwa okwogera nga batuuseeyo bateeketeeka ekimala bokka abasinga kyova olaba byokwogera babyesonyiwa kati ogenda okwogera wali kinvolovinga omulimu munene wakati w'omubaka wa parliament MP ne speaker bateekeddwa kwatagana okutambuza emirimu egyo si kwatagana na bantu bagamba lwaki oyogera ne speaker tosobola kubeera mubaka n'okola emirimu gyo mu parliament nga speaker tali mu inquisition tekisoboka ogenda kweronda okwogera ogenda kola otya okwogera ate bakusindika kwogera bw'obanga tolina nkolagana naye enkolagana erina kubaawo okujjako abantu kye batabula waliwo nga bw'ogambye waliwo enkolagana ng'eri professional n'enkolagana ey'omuntu nti oyo mukwano gwo ndi bwe tubeera mu parliament tusuubira enkolagana ng'eri professional now tugende ku nsonga kubanga abantu bajja gamba ensonga tagigendako ensonga gy'ogambye ya Bubeka Kawalya ogambye yagenze mu kusiibulukuka Anita Amongo yasiramuka muisiraamu yasiramuka ku lw'omwami we for whatever reason musiraamu Bubeka Kawalya musiraamu tulina abantu babiri abasiraamu abasiibulukuka obuzibu buli waawa kubanga at the end of the day politics n'eddiini ki ekisinga amaanyi politics asinga eddiini amaanyi mbunkwa n'ebyokulabirako mpa wategekeddwayo okusaba nga bagenda kusabira Dr. Kizza Besigye Rubaga wano bannabyabufuzi bonna okuva mu bibiina ebyenjawulo ng'ogyeko NRM bonna babaddeyo naye essimu yajja okuva President Museveni okusinziira ku information eriwo okuva mu kamwa ka mukyala Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti nno Ssaabasumba yankubidde essimu nangamba nti President yamukubidde essimu emmesa tebeerawo okutuusa nga amaze okukola okunoonyereza era ajja kumuddira kati nongamba nti politics tasinga byabufuzi maanyi tasinga ddiini maanyi point eri nti awo okusinga ne kankiddemu kirephrasing politics n'eddiini gwe kikyosinga okukkiririzaamu bwe bagamba nti ebintu bibiri oli musajja mu katuliki oba oli musajja musiraamu ne bagamba nti okuva katika negerezeeko bajja kunyiga netwogera kwa Bubeka Kawalya oli speaker musiraamu ne Kawalya musiraamu bakola ekintu ekyokusiiba ekyeddiini ekyenkizo okusiiba now tegusobola bagamba nti okuva mu politics n'okuva mu ddiini yo olondawo ki anti kati goyinza okulondawo okusigala mu ddiini yo naye ate eriyo oli akugamba nti etisinze nva mu ddiini tobalabyeko ajje bali ne katika kugwe kubanga tulabyeko abantu bangi nnyo wano yali speaker wamulabako wana leeremu tayakuba n'amawulire amalala nga bamusanga ayingira mu ekisobola okubeerayo nekyegeza kugamba abantu beganye eddiini olwa politics endaba yange y'ebintu
eddiini kikulu nnyo ku muntu kikulu bw'abeera nze okusinga ebyobufuzi kubanga eddiini ya Katonda ebya politics byansi ku lwange nze obukatuliki bukulu nnyo gye ndi okusinga politics bw'oŋŋamba nti tegusuulwa okuva mu byobufuzi n'okuva mu byeddiini obukatuliki ebyobufuzi era mbisuula wali n'ensigaza eddiini yange. That's how important eddiini naye abantu ebyensi bibatabudde gye bali abo ninjogera ku bantu abamu kubanga twayogerezeganya wano nonoŋŋamba nti Geoffrey Kikonde wakirabye mu kkanisa nga akalulwa k'ensi okulonda nti ono abanabire mukulembeza mu kkanisa ekatwawo ekikundi wakiraba nekiraba omwawule gamba neyeesikasika ne omugagga ntakke byansi kalulu kansi mu kkanisa wakati kati awo ebyobufuzi bategeeza kusinza dini maanyi anti mukama waffe ebyogerako byawuke mukama waffe Yesu Kristo yagamba ebyeddiini bya ddiini ne bya Kaisaali byaki ebyo ebibiri birina okwawukana abantu balemeddwa okubyawula tebirina kubeera mu ekereziya oba mu kanisa oba mu zikiti ebyensi byansi tebirina kuba mu zikiti tebirina kuba mu ekereziya tebirina kuba mu kanisa ebyo byansi mukama waffe Yesu Kristo yabyogerako n'abinnyonnyola nti ebya Kaisaali byaki ebya Kaisaali kubanga baali baleeta olukwesikwesi nti mukama waffe otugamba okuwaayo ekyekumi n'ekiweebwayo ate Kaisaali nga twamuwadde dda kati tunasasula emisolo gya mirundi emeka n'agamba ebya Kaisaali byaki bya Kaisaali gwe tokkirizibwa kutuuka mu kyaki n'ogamba sebo father muŋŋamba okuwaayo ekimu ekyekumi nenasasudde dda URA tebirinawo bigattira byanjawulo bino bya Katonda biri bya Kaisaali byansi n'olwekyo nze kyendowooza kakati abantu abalina obuzibu mu nsonga eno bagamba nti ebbanga lyonna the speaker of parliament speaker of parliament alina okubeera newankubadde nti asobola okubeera nga ayawukanya endowooza naye ate kugezaako kubalansinga house eyo nga bonaagamba kubanga abantu banenya nnyo wano nti omusajja munaddiini ayimirira te katuuti n'agamba nti muwoona akalulu naye ng'ate abantu basumba mulimu abalokole abasiraamu abaprotestante n'abasamize n'abaki bonna n'abanopu n'abenaalemu n'abadipi kati nga bagamba nti sipiika alina kubeera nga akwata ensonga mu ngeri entuufu naye nga nti nooba oli awo sipiika talaze kifaananyi kyawamu oba kyabumu eri palamenti ya Uganda okitegeera tulaba nti nga bwe tuze tutambula ne bwe tubadde mu kampeyini ng'abamu bagamba nti ebigambo byaze afukumula biraga direct nti no naye alwanyisa Kyagulanyi oba NUP okusinziira ku byogerwa kubirabika kubanga tujjukira bulungi nnyo wano waaliwo oba baali bataka baawa abajja ku kitebe kya NUP ne bagamba nti bamanja Mwami Museveni abasuubiza ente okubaliyirira okubawa ente zaabwe n'atabawa kati nebajja ku kitebe kya NUP era NUP ne basuubiza tuwangudde akalulu tujja kubakolako sipiika n'ayomba nnyo mugenda mutya wa Kyagulanyi eyo kufulu ya parliament kwenyini sina mu wabuli wa parliament wabula kufulu ya parliament ngati ebintu ebyenge ebimu bizze birabika biraze nti omukyalo ono alaze nnyo kyekubiira ne side endala yali badde ekifaananyi kyali badde talaga kufulu ya parliament kati nga kitegeeza nti noba oli awo mulabe wa NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP ngaga nti kakati ate abantu nga Abubeka Kawalya nga bagamba nti atuuka togenda eri kubanga abalungi gerigamba nti mukwano gwa mulabewo aba mulabewo naye kubanga tuyinza kubeera nga nze gwonna mulabewo ng'ate nze ndi mukwano gwo naye mba nga nkiriza nnyo ne mulabewo obulewo ne siba mulabewo mu ngeri emu oba endala kusinziira ku abantu engeri gye balabamu ebintu kiriwo ekitibwa Damayanja kakati one munansonyo abaka ba parliament batuyambe babeere kiriya bakole amateeka bintu bibiri bibuzaabuza speaker wa parliament abeera munabyabufuzi yennyini kibaali badde bakola
baali badde bagamba nti bw'omala okufuuka sipiika tokkirizibwa kuddemu kufuna ekifo kya nkizo mu kibiina kyo. Anita Among, vice president wa NRM, vice president wa Mwami Museveni, atwala ndooza Eastern. Yes. Era akalulu yakeetabamu ne batunka. N'akawuuta buva. N'owekitiibwa Rebecca Kadaga. Anita Among n'awangula akalulu. Yes. Bw'akawangula nga vice president. Nga Nuupu bw'alina ba vice president. Omulimu gw'omukulu kukuuta kadingidi, kwagazisa, kukyayisa, kola buli n'ekisoboka okulaba ng'abantu bava mu bibiina ebirala besoga NRM. Mu mulimo gwe ogoba vice president ge mazima abantu tebagala biwulira bwe batyo. Ge mazima ye vice president wa NRM y'omu ku vice president w'abakyala. Kati ekifo ekyo kimuleetera okuba nti alina okukola obuteebalira okulaba nti aleeta abawagizi mu NRM nga bajja mu bibiina ebirala bitali NRM. Etteeka baali badde balikolera mu paliamenti nga bwe tugamba ery'abaminisita nalyo ngenda lyogerako nti bonna obeeranga ng'oli sipiika oba deputy speaker ebifo eby'enkizo tokkirizibwenga kufuna ekifo kya nkizo mu kibiina kyo. Tukwatagana kasita etteeka ero liba nga teririiwo nga tetupushinze libeerewo agenda kusigala nga yeeyisa bw'atyo ku saidi y'NRM. Kuba kuno okuvuganya kwennyini kuno okuvuganya naawe kati ate ng'alina okubeera sipiika kyetwali tugamba ku ba MP osanga omuntu nga memba wa paliamenti ng'ate era minisita. Ne tugamba nti nedde bw'oba omaze okufuuka memba wa paliamenti ne bakufuula minisita ekya paliamenti kite osigale ng'oli minisita oweereze bulungi abantu. Kubanga emirundi egisinga olemererwa mukama waakuwadde omulimu akuyita alina emirimu gy'akuwa nga minisita. Ate abalonzi bakama ba bakulonda nabo bakwetaaga era baminisita bafunyewo nnyo obuzibu awo. Olina okukola emirimu egy'eggwanga nga minisita. Kati ate olina okukola emirimu, olina okusula ku nnyimbe, olina okuziika, olina okukola emirimu egyetaagisa gya memba wa paliamenti, okuba enkiiko, ate eri gikulinze nga minisita. Wakiyitaako kimu kiki era badde enkola entuufu. Ekirala bw'ojja ng'oli minisita naye nga bakulonda oliwo NRM era enkola gy'ogenda okukolamu era kubanga oli politician. Jjukira abalonzi bali olina obbakwatanga ekyatika bakuzzeeyo. Kakiba kitegeeza abatali ba kibiina kyo olina engeri gy'oyinza obbayisaamu endala etali ntuufu. N'olwekyo ogambye ekyanita Among. Rebecca Kawalya kati kizibu okwawula enjawulo ya sipiika ne vice chairperson ow'ekibiina bali muntu omu. Kati di lwakitinga nga vice chairperson w'ekibiina, di lwakitinga nga sipiika, di lwakitinga nga MP, di lwakitinga nga omukwano n'emikwano gye byonna biri muntu omu Anita Among. Obyawula ddi? Kati Anita Among obuzibu bwe buli wa oba okuyita bakwano be ne bajja. Where's the problem? Simanyi oba nfunye bulungi. Obuzibu bw'okuyita mikwano gye ne gijja buli luddawa basiibulukuke. Kubanga abantu abamu bagamba nti Rebecca Kawalya owa NUP si ye mukwano gwa Speaker Anita Among yekka. Si ye mukwano gwe kate kubanga namu n'emikwano gy'emirala mu NUP. Naye nga bagamba nti Rebecca Kawalya ono piraawo n'abeera kumwanja ennyo bw'atyo okusinziira ku mbeerero. Tuleme kwebuzaabuza. Mu kaluko bwa sipiika ke yeesimbawo Anita Among, ke yeesimbawo yeesimbawo n'abalala mwaka kaggwa yeesimbawo n'abalala ne deputy we Tayibwa. Obululu bwonna kumpi Anita Among yabumalayo. Oyako ngamba banupu tebalonda nkuddiremu abamu tebaaliyo lwakuba simanyi muwendo gw'abaaliyo.
Anita Amongo mukaluko bwa speaker kumpi yakawangula ebitundu kumpi 9 nga 8 ku buli 10 kyogamba banupu tebalonda abali besimbyewo baali bameka okwa sijjukira bulungi giraawo ogire olaba akalubwe katambula kagiraawo kubanga twetaaga okumanya abesimbyewo baali bameka bafuna obululu bumeka in fact ndoza tuzegamba opposition bonna balonda era in fact ne honorable Ssemujjunganda akyogerako bulijjo agamba neewuunya wano nesimbawo naye obululu bwa opposition aleko bayafuna 16 figure yali there about ng'obululu opposition bweda teyabufuna bwina gye bwagenda kati ekyo abantu baagala kiraba kikulaga ki tuve mu byokwebuzabuza okulimira ku muntu omu tukwatagana ekyo kikulaga ki kitegeeza nti ababaka bankwe bayinza obutaba bankwe ne results ziraga enkwe ziraga enkwe ekyo kikomyawo ekibuuzo ekigamba nti ababaka abalondebwa be batuufu ate babalondera Kenya oba Tanzania ffe tubalonda ne tulonda bakabiriiti muffe ne tulonda namba emu sebo mu parliament namba emu yagenda namba 2 tagenda ate ogamba otya musi mutuufu tulonda asinga tufaanana tulonda asinga tufaanana so embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri nenze kati obuzibu kyenjagala okumanya obuzibu buli luddawa anti obuzibu bwe buli nokunyonyodde bulungi nti kubanga kunyonyodde engeri sipiika abantu bo ngeri gibalabamu ebintu byabwe nze ntekawo buteesi ddoboozi naye abantu ngeri gibalabamu ebintu byabwe nga bagamba nti sipiika engeri gyakubaganyamu palamenti n'ebigambo byayogera oba oli awo ku opposition ate nga bakugamba era nga nayo kenyini okyogeddeko wano nti kumpi kati yakulembedde mu kuvuba opposition okubatwala mwenaleemu okitegeera kati obuzibu bwe buvaawo tikati ate abantu bwe bakulengera nga sipiika bamanyidde mu nkola ezo bonga bwe balowooza kati bwe bakulengera nga ate otudde naye ku lusegere beebuuza ti omukulu oyo kiki kubanga kinga bonaabeera nti bwe bakulengera tegusuulwa bwolengera mutabani wo neneyibawo akweyimbyemu okubba ekibanja kyo nolengera mutabani wo ate nga atudde naye ku lusegere bali ekyeggulo oba bali ekyemisana oba bali emiwula gya ffene webuuza muno gamba nti mutabani wange ono ategeera bulungi oba nedda okitegeera kuba nti omusajja ono yesibye ku kibanja kyange tulina mu mateeka ayagala kukibba kukyabuluzaamu ate mutabani wange dakiika 2 ndaba tudde naye ku lusaniya bali mu kulya piraawo wabeerawo okwebuuza okwo kubanga bangi balabiddwako wano omu ne bamulabako awo Mount yali president wa DP gera okulaba ebigambo bikyusaawo mpolampola bamulabyeko negundi kati ngenzi wa president kati abulako kimu kuggwerayo okitegeera si yeka abantu bangi abalabiddwako mu mbeera bwetyo anti kakati nze ekizibu kyange kyabadde kiribu kimu nti yagenzeeyo n'asibulukuka kyenabadde ngolera nti kyabaddemo ovu kyaddiini musiramu munne yamuyise bagende basibulukuke kyendowooza nti eddiini ebankulu mu aspect eyo abala bagamba tewaligenzeeyo naye twogere amazima twogere wano abaka ba parliament aba opposition tebagenda wanita kuba ye question enene tebagenda wanita nga speaker waabwe tebagendayo okugenda mu office oba mu makage wonna okusinga mu office ye kale tebagendayo mu office bagenda tukukuba nga bagendayo nga bwe wannyonnyodde enkola y'emirimu mu parliament bagendayo okay tebasinkana mu ngeri endala etali eyo esinga okukaawo endala simanyi bw'oba mutayagala genda ku lugendo nga bagenda ku trip bagenda nnyo ku trip ani azigaba gundi loputagaba ate lopazi agaba atya kuba nalabyeko Lutamaguzi ng'agamba nti abantu bange badde bagamba wano unagenda simanya wasali musale naye nsigenda ko wasali musale nze bankuba akaluntu ne bintabukako
nensaba lopu Joel Ssenyonyi nanzikiriza nampa tiketi nengenda gye nagenda mawanga gye yagenda. bw'aba yayogedde ensolo okubanga lopu yalonze amannya n'ebintu byonna byonna bigwera mu ofiisi ya sipiika. Gye bigwera sipiika yakulira paliamenti ye head wa paliamenti gye bigwera era tebisula genda maaso nga tategedde tekisoboka. N'olwekyo nze ndowooza nti bano kubanga ate n'ekirala omuntu yagenze wali kamera nga buli omu amulaba. So kubanga kati bo abantu obuzibu babulabawo bagamba nti omukulu ono kati mulabewo. So abantu bangi gye balabamu ebintu byabwe ebyabulijjo kubanga nga bwe nakugambyeko wali nti bingi ebiza birabika bwe bityo okitegeera ono ne bamulaba nga yekulubisizaako nabuuli omunabenaaleemu. Anti kakati kakati nabagamba nti kati ono ogundi kati nagamba nti kati nze bali mikwano gyange kati bali naye ogenda okulaba bwogira bwoti nga gwereddeyo okitegeera. Kati walabye gundi nsibambi wa FDC okitegeera agezi wa President Museveni in fact ate yagambye okugamba nti bulijjo agenda amusiganye emirundi egy'enjawulo gye kyaggweredde nga yeefubitise mwenaaleero. Kati abantu bwe balaba ebifaananako bwe biti tobanenya kutya. Okutya siganye ne banenyani ani gwe banenya tumugera kuwanuka walya. Kati kiri bwe kiti abantu bo oli mufumbo kati bw'oba oli mufumbo ng'olina mukyalawo oyinza omuganda okuyimya n'abasajja ku mirimu oba gyakola tonyumye n'abasajja. Ani kati kisinziira bwembeera nga nali mukutteko oba nga nali ntegeddeko nti waliwo amukwanayo ate weda n'omulimu anza n'obutaddayo siganye nti kuddayo ku mulimu oba okusigala oba okufuna omulimu omulala oba okusigala awaka nosala nti kasigale waka. Kati bw'afuna omulala ate omulimu era nga yenkola yemu nze kyendowooza ekisinga kyali badde kyakwogera na mukyalawo kikyali badde ekikulu bali bati balina musango bayogera nabo nze sigulabawo. Anti kati bo tebanenya sipiika bali ku Abubeka Kawalya. Yes. Watya nga yagenzeeyo nga musiraamu munne ndinga agenda kukusigala nga ali ku muzuuli akola emirimu. Ati ne gundi tutogedde ku musajja waffe ogundi ansibambi yagenda kagenza okununula abasibe dialogue waite nakutono nabulirayo ne mu myaka nga 5 bagenze nga basatu basigadde bakyaliwo bagenze batono bagenze mu mugezi. Walwo njogere gamba mu Luganda nti eyalumidde ku musota ne bwala bumuguwa agudduka kati okusinziira kubize nga bwe tutambula kubanga ne mawune yagamba nti tugenze kubanga kati twagala transition y'emirembe twagala dialogue tukkaanye naye ate bwe yagenda twaba tuli awo President Museveni agamba nti nze sina binali nteesezza n'amawu naye bya dialogue byayogera kalimba sigenda nkona ye ebyo byaffe birala nnyo okitegeera. Kati uyo minister wa Ssemateeka kati ensonga yange eri bwetu mayanja twetolodde nnyo. Ensonga yange eri nti abantu baleme kwebuzabuza badiringa ne Kadaga manya ne Anita Mbongo badiringa naye ne bootalabye mu bifaananyi badiringa naye nga bw'olaba bwe neebaza Nsibambi ye yagamba ekifaananyi mu kitukube wendi wano mutukube ekifaananyi. Kati Nsibambi lwaki onenya Nsibambi okumufiirako nga Nsibambi yakugamba waliwo abalala baagana okubibwa ebifaananyi. Nsibambi ye agenzeeyo agambye kubanga bagamba tukeri omukulembeze yababuuza mbakuba ebifaananyi ko Nsibambi tukube oleeta omusajja tukube ne bamala bibakuba kati ne beetoolako abataagala kubibwa bifaananyi ne badde ebbali teyabakaka atayagala bifaananyi dde ebbali naye nga kyagera obutuufu bwakyo buliwa anti nkyakujjira n'agamba batayagala kubibwa bifaananyi mudde ebbali ne badde ebbali ebifaananyi bamala bikuba mukulu n'ababuuza mbiwa abaana bange babiteekeyo ku mukutu muwulire akaliro. Nsibambi n'agamba iwayo kati kyova olaba Nsibambi ze simulinaako buzibu kuba bye yali akola yali abikola
mbutereevu kati nenye bali ate abatakiriza bakola ki bifaananyi mu nkola yideemu Kawalya baba yabadde alina ebigendererwa ebirala yabadde akimanyi nti omukolo kamera zikala ki zikaaba yekyakimanyi n'agenda n'asiibulukuka kati oyagala kuŋŋamba nti ye kadiringa ne gundi nani Tamongo si ye yekka emboozi ezibadde zoogera obadde toziwulira wano ez'ababaka njogera kuba opposition ebadde boogerwa nga badiringa naye obadde toziwulira kitegeeza nti kino kyoyogera kiduwa ekifaananyi ekyawamu ekiraga ababaka kagambe sijagamba nti bonna naye ababaka abamu akati Mayanja aliwulira kutina nsekeezi nga bwe kyogerwa si nsekeezi Mayanja oli mukwano gwange singa nyingira parliament nawe noyingira parliament nofuuka speaker ninga oliwo NRM nga ntandika kudduka nga nze ndi opposition nga buli nkulaba nkudduka siddamu kukyalira oyinza obutanziruka naye osobola okuteekawo embeera ey'obutalabikira nnyo nga buga nti mu kamera kubanga nkwe ekyokulabirako ababaka bangi ab'NUP nga mikwano gya Honorable Mpuuga nzikiriza nti ababaka bangi ab'NUP nga mikwano gya Honorable Mpuuga era nga boogera oluusi ne basinkana mu ofiisi eyo biki naye nga okujjawo nti babakuba ekifaananyi nti olw'okukuuma ekifaananyi kiri ng'oba olwo tekikola ki era nakikugambye wano oyaba wankwe bana Mayanja okubanga ndi mukwano gwo nenga ndi mukwano gwo mu nzikiza ogwo tewali mukwano oyo taba mukwano gwo so kati abantu abamu nti bakweka ekifaananyi oluusi olw'ensonga zaabwe kubanga era buli lundi nagamba nti omukulu kali amagwe kyamuleetera obuzibu bwe yagenda ku mukole wa Mpuuga ne byeyogera ne byezayogera nti obulyo bibamuleetera obuzibu okitegeeza abeekweka nga badiringa n'omuntu tibagala nseemanye mu nzikiza bayaayi oyaba muyaayi lwaki odiringa nange nga toyagala nseemanye lwaki odiringa nange nga toyagala nseemanye okuzina n'omukadde mu nzikiza oba muyaayi lwaki kamera bakusembezako mu ttaala naye nga te sente zo zirya in fact Mayanja bwe buzibu tulina mu Uganda abantu abasinga si beesimbu tukwatagana si beesimbu nze njagala omuntu avaayo straight njagala omuntu avaayo tiki straight nti siri naawe oba ndi naawe nze ndi musajja mukatuliki era ffe tugamba nti alineegaana mu maaso g'abantu Mukama waffe Yesu Kristo atugamba alineegaana mu maaso g'abantu ndi mwegaada maaso ga kitange tosobola gamba nti odiringa nange ate toyagala nsi ebimanye anti oluusi ensi bwebimanya ate kiba kigenda kuleetera obuzibu era nga bulaba nti kati Abubakar Kawalya bamuli bubi n'abalala balabikidde mu kifaananyi bwe kityo naye nga kati kyalaze bwesimbu oba kubeera wankwe kisinza buli omu bw'aba kirabye kyogamba kamboze teri balala badiringa nani Tamongo tukyogeddeko bangi badiringa naye nga tebagala kwemulisa lwaki bagala eno babaagale neno babaagale kati odiringa n'omuntu bwekikola bwe kityo be babaka baffe ate nekira be bana Uganda muna Uganda omutuufu bwatyo double standard bana Uganda basinga bwe batyo ne Kawalya teyakoze double standard yabadde kiriya yatudde wali ng'ensi yonna emulaba Pirawo n'agenda mu maaso kibakuba ekyo yalingidde mu motoka we n'agamba kapirawo mukaletire mu motoka kale toyanzege katukumuwona olunaku olwaleero tukwagaliza akaseera kalungi mbadde ne Innocent Gusuulwa kale ensonga zeezo katubaleke mweraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina beera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mwe mwenna abayinako kenkovu
abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abalina pressure abalina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.